omusiyazi ono generations ayagala kwesimbawo naye sinategeera kitundu ki kyayagala okwesimbawo. Tambuza video tuke ku bantu bonna basobole okukitegeera we lunagira bweruti. Breaking news. Mukazi wa Alien Skin akatambike kafulumya omukyalo oyo yali wa Fangone mumumanyi bulinyo ayitibwa generations era nga ayagala kubanga yesimbawo. Akatambi kano nkusaba soko like subscribing. Akatambi full katambi mukazi wa Alien Skin owebweru njagala osokola be video eno ayagala kubanga yesimbawo ekyebuzibwa omwaka lutomo atadde akatambi. Bannayuganda story kiyandese gumu kitundu gwe obadde okimanyi nti ono omusiyazi ayagala kwesimbawo. Tambuza video nakafuna gumu ekitundu kati omusiyazi ono generations ayagala kwesimbawo naye sinategeera kitundu ki kyayagala okwesimbawo. Tambuza video tuke ku bantu bonna basobole okukitegeera we lunagira bweruti nga balutegedde. Omusiyazi yesimbawo ku bannayuganda ayagala kuyigiriza abaana baffe ebisiyaga. Ekiwala kisiyazi kirigaye bweru kati kyagala kudda waneno kuleeta bisiyaga byakyo mu nsi yaffe. Tetugenda kuwa kalulu nnyabo ne bwe wonoesimbawo. Nze nawayo account oba ogitwala gitwale naye tugenda kusabula mpaka kuwulira bubi. Weesonyiwe NUP, weesonyiwe abaana ba NUP kuba kikazigwe olumbanya abaana ba NUP naye tebakuddamu. Naye nze ngenda kuddanga mu account oziropa ne bazitwale tunaggula wenda bakisiraanigwe. Kati mbu nawe mbojja kwesimbawo gw'omusiyazi ani agenda okuwa akalulu. Ddayo ewammwe e Rwanda temutumanyiira waneenu. Nakyo ne kireetaaga buno agali mu nsajja gonna gagiddemu amasiro mbu kyagala kwesimbawo. Weesimbawo kwani gwe embizi gwe. Tetugenda kuwa kalulu. Sigara eyo njoli nga otunda amabinago nga bwe bagakola sajjale. Olekerawo okwasamira bannayuganda mbuno oyagala kwesimba. Gw'omusiyazi gwera kiri wano kisiyaga mukazi munne waakyo kyasaamira mbu kyagala kwesimba. Tetugenda kuwa kalulu. Ddayo ewammwe oswadde. Osanze tulaba bannayuganda lwakuba sinategeera kitundu kikyoyagala okwesimbawo naye tetugenda kuwa kalulu mukwano. Tugenda kusabula mpaka kuwulira bubi kyasaamirira. Ddayo ewammwe e Rwanda, ddayo ewammwe teri kukuwa kalulu. Oyagala kuyigiriza abaana baffe obusiyazi kijja kizunga muno njagala kwesimbawo kiringa amazi. Weesonyiwe NUP si yakutuusa mweyo embeera gy'olimu ey'okwetunda gwe n'ennyoko ne famire yo ne baganda bo bonna mwetunda. Kati njaga neno account jango jirope bagitwale kisirani gwe mbizi gwe. Warope eri ne bagitwala kati neno jirope bagitwale. Tugenda kusabula nze account ngenda kuba nazo nga 10 naye nga nsabula gwe mbizi gwe. Kijja kyasamira abaana ba NUP koma nnyoko. Mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Munnayuganda munnaffe rest in peace. Omwami ayitibwa Sharifu Ssentongo amanyiddwa ennyo nga Sharifu Powers. Omwana yafiirire mu kabenje k'emmotoka abaana b'e Saudi Arabia mwaguddemu enjega awo mu Dammam. Omwana nno emmotoka yagudde ne yeefuula n'ekuba ssama. Omwana n'akutuka. Abalala babiri be yabadde nabo ne bafuna ebisago eby'amaanyi ne babaddusa mu ddwaliro nga kiwala ttaka. Sharifu Ssentongo bambi rest in peace. Mukama akugumye, Mukama awummuze ebirowoozo byo, Mukama awummuze emmeeme eyo, akutwale mu kifo ekitaliimu miranga na biwoobe. Sharifu Ssentongo, Sharifu Powers, abaana b'e Saudi Arabia muguddemu enjega. Kino tekiri fantastic. Nga mwirabira mangu entondo zaki mwirabidde nti bosi wamwe yagamba nti campaign wezituukira agenda kukuba abaana ba Nuupu engatto. Statement muzeerabidde yagamba nti atulinze mu campaign naye ate entondo ze mutaddewo mulina beerabidde nti yatusuubiza bagenda tusamba engatto mu campaign zituuse basabuddemu ye. Ekyo kye bayita a few moments later kuluna abaana beebereddemu tebamulinze kutusabula ne basalawo basabule ye. Kakati buzibu ki obuli waawo? Meeya takiriimu. Meeya abakukibaamu byandibadde birala n'emmotoka ennene eyo yandisigaddeyo ne badduka emisinde. So temwekwasa meeya, abantu just beebereddemu bagambye kano kamanyiro nedda. Soma gagamba nti no meeya yalagidde abantu bagobe Twaha Kagabo MP wa Bukoto mamulabye Kagabo bamugobye ku stage abaana bamugambye vaayo nga tandise okuzalawa atandise okwogera ebekisiru ku Nuupu. Abantu just beebere ba NRM oyagala kufuna sente za bwerere ekikutawanya kyokka ekikutawanya ntowagira Museveni mbuti oli muwagizi wa Museveni wabula ekikutawanya mwagala nnyo kuba oluseke
ensonga lwaki owemula, ensonga lwaki ovuma, ensonga lwaki ogeregerera, ensonga lwaki nti nno oyagala kkakkanya. Naye Lamawanda mutuufu nze nkulaba ng'omuntu atalina magezi, ndaba ng'omuntu atalina magezi 10 ku kinne waakyo. Oleekana bulekanya ovuma, owemula buwemuzi, toyina nsonga lwaki Bobi Wine tasobola kufuga ggwanga lino eno. Toyina reasoning gyowa, wabula oli mu kuleekana, bino ebintu si byakuleekana. Watumanyi politics, sirika, just keep quiet. Lama, kubanga tosobola kudiscussinga politics, just keep quiet, kubanga byoyogera bino biri no sense, 100% no sense. Lamawanda byoyogera bino biri no sense. Kubulira mazima Katonda mugulu. Notta ku up n'oleekaana emisana n'ekiro, n'oleekaana ng'oleekaana buleekanyi. Toyina reasoning gy'oteeka ku table egamba nti no kituufu kiri Bobi Wine tasobola kufuga lwa nsonga bweti ne bweti ne bweti. Bannange muleme kwasama. Bobi Wine Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tagananga kusoma Bobi Wine tagananga kukola. Okitegeera omuntu wowala nakusinga emirundi 8 ku 8 mu 8. Omuntu wowala na womanyira wovuma. Ensonga lwaki nti nno omubeereyo ne mwasama abantu abasama era bampalo. Kati nga ggwe olwokuba nti n'ofunayoko ku busente, ano sente ze bakuwa n'obusente butono nnyo, bakuwa emitwalo 10, emitwalo 2, kati bali kuwa obukadde 10. Tolyeyambula nga n'okweyambula gwe Lama. Kale nenkutunuulira nenya kitaawo na maama wo baakuzaala, kubanga baakola loosi esinga okubeera kubanga ennene mu nsi. Bayinza okuba tebakola loosi nga ku mitwalo 10 gy'ofuna, okwatako emitwalo ng'esatu kwena n'osindikira bazaddeho. Bayinza okuba tebafuna loosi mu ekyo, naye bazaala omuntu atasobola kugattako ku ggwanga. Kale ate wandibadde ogenda n'obeera mulimi, kubanga ate obeera omulimi osobola okugattako ku ggwanga. Kuba Uganda tulina ebbula ly'emmere, abantu baagala okulya emmere ntono nnyo mu ggwanga. Ate si wandibadde obeereyo mu kyalo n'olima, era wandibadde ogattako ku ggwanga. Naye Lama osusse okwasama ebintu by'otamanyi yadde n'akamu n'akatono, wabula buli kanaku kwasama. Okwasama si kwe kulizoninga. Lama tula wansi